ne leero ntuuse okukujjukiza ekikufuula ow'enjawulo si kuduulira abo b'osinga, era ekikufuula ow'enjawulo n'okuba omusukkulumu eri abalala si kubeera na ttima olw'okuba okozesa ebyo by'olina. Ekikufuula ow'enjawulo si kulinnyirira abo b'osinga, ky'oba nga tojja mu mutwe nti b'osinga olutambi lwandyetooloola ate ne bakusinga. Oliddamu otyo batunuulira ng'ate bo be bakusinga, bye baali bakwetaagako olwaggwa nga ggwe abibeetaagako. Abamu ab'emitima emiyangu bali kuyeekera n'otabaggyako ekyo ky'obeetaagako, kubanga naye mukadde kali wali okiyina tewasobola bibatuusaako. Wabula ab'emitima egimu egibikkako bajja kikuwa wakati mu kukeneka bwe kiribasukkako balikikuduulira. Kati amagezi ge nkuwa ky'olina kikozese okukwagazisa abo abalala, yamba abo abeetaaga. Bw'oliba weetaaga ab'emitima egijjukira balikujjukira, ne bataliyamba ggwe baliyamba omwana wo, ne bataliyamba mwana wo Mukama alikikubalira. Weeyise bulungi, ky'olina kireme kukwerabiza ekyo nti waliwo akyetaaga. Kizza Peter, Spotlight News Media, amagezi agakyusa.